Museveni lwaki ayogedde ku NUP amanya nti NUP kyekibiina kyamanyi nti kyasobola okukuba singa oddamu n'oleeta Besigye n'oleeta baani oba omukoze bubi kati abantu basigale kwani ku NUP gyasobola okukuba kati ayagala kulaga ensi nti NUP bagezi nnyo basobola n'okuba Museveni akakadde k'akalulu. Museveni oyinza omubba akalulu yadde busatu osobola okugira kati eyo nsonga ey'okuna nti ye agezaako kulaga abantu abanansi nti NUP y'amaanyi yasobola n'okumubba akalulu kakadde kalamba kati mwe murobe musigale ku NUP ngoba okitegeera kakati NUP yakimanyi nti yengonvu era gyakwatagana gyasobola okukuba bwaleeta Besigye bajja muleega oba okitegeera ye kakati gwe tomanyi ebintu ebyo nti ye Prime Museveni akireese nga ebintu byaliko byanjawulo mu analysis byagezaako naye message zo nga bw'oziraba wezigira ani alina kanzironziro tujjanjaba ono ennoga kyannaku nnyo era kya buswavu nti abasajja abakulu babiri batudde ku sseeti emu naye nga bw'ogatta emitwe gyabwe tosobola kuggyamu gwa mwana muto gumu. Kituufu Kyagulanyi si w'amaanyi, kituufu Nuupu si y'amaanyi, era naffe tukikkiriza amaanyi gaffe tugenda galaba nga tumaze okuggyako Museveni. Kitegeeza nti aga Besigye bwe gaba tegajjako Museveni tetwagalaba era eyo twayitayo dda. Siyinza kuddira kugeraageranya muntu mulamu akyatambula olugendo lwe ku mufu eyaffe dda nti ani asinga obugagga ng'ate n'omufu oyo gw'ogamba ani yali asinga obugagga yafa talina nnyumba wadde ekiroto kye kyali kya kuzimba ku nnyumba naye yatuuka kufanga ennyumba emulemeredde okuzimba. Nze nkyali mulamu era neerogozza ngoba kiroto kyange kya kuzimba ku nnyumba. Omukisa gwe nkyalinawo nti nkyali mulamu nkyasobola okugoba ebirooto byange ate ongeraageranya ku mugenzi yaffe dda nti yeekolera ali mu kugoba ekiroto ky'okuzimba ennyumba ne Dr. Kizza Besigye yaffe dda ng'emulemeredde okuzimba wadde nga naye ekirooto ekyo eky'okuzimba ennyumba yakirina. Ani asinga amaanyi? Kitegeeza obeera musiru kubanga nze ndi mulayini buli we mbeera nga nkyali mulamu mbeera mulayini ey'okutuukiriza ekirooto kyange eky'okuzimba naye kasita mmala okufa mbeera ngenze mu ntaana era mba sikyalina kye nnyinza kwongerako. Kitegeeza ono akyali omulamu ansinga omukisa ansinga amaanyi ansinga obudde kubanga akyali mu tayimu ye era ali mu lugendo lwe ye akyasobola okuzimba ate oli omufu takyasobola kuzimba. Dr. Kizza Besigye gw'ontendera nti yali w'amaanyi eno Nobu gye ntuddeko naye yagiriko. Amaanyi go gaali mangi bw'ogeetegereza kubanga gaateranga okunkubya ttiya gaasi, gaateranga okuyonoona emmere y'abakyala empereerwe, gaateranga okusibisa abaana b'abantu, gaateranga okuttisa abaana b'abantu naye tetulina kye twagajjamu. Si lwakuba nti Dr. Kizza Besigye yali munafu nnyo, si lwakuba nti oba yali yatutunda nnyo, naye lwa nsonga oba osanga nti naffe tetwakola kisoboka, tetwakola kimala kusobola kwenunula. Ye enkyukakyuka neeronda omuntu omulala bwe tutamanyi gye yava kubanga waliwo abaali mu layini abateeketeeke abasibye amasuuti abambadde amataayi. Mukama n'agenda mu ggeto n'ajjako omulenzi omu enviiri n'amuleeta nti owange gwe nsiimi era ali mu lugendo lwe olw'okuzimba ennyumba gye bayita enkyukakyuka. Bannayuganda ffenna tugisulemu ate omugeraageranya n'oli ekisa omugenzi nti ani asinga amaanyi. Mbagamba nti Dr. Kizza Besigye yafa si lwakuba nti yafa era si lwakuba nti mukkakkanyiza naye lwakuba nti ali bbali n'ekibiina ky'oyogerako ekyateeka ku Museveni amaanyi yakiggadde oba yakivuddemu. Kakati mbuulira amaanyi ge gano g'otendereza gali ludda wa? Gaali baddeko gatendereza naye nga toli mu gageraageranya n'ono akyali mu lugendo olukyasobola okukola ebyamagero kubanga bano bantu balina amagezi mangi wadde nga masiru singa oba tobeegendereza. Temumanyi nsonga lwaki bayita Dr. Kizza Besigye ow'amaanyi ne bakkakkanya His Excellency Bobi Wine. Tebali mu opposition, bakolera gavumenti. Omulamwa gwabwe omukulu ennyo
gwakukulaga nti olaba Besigye alemererwa Museveni ono Bobi Wine omuyimbi obuyimbi yagenda okujjako Museveni gwe kasita olaba nga bawaana avuddewo nti abadde w'amaanyi nnyo nga bajerega aliwo kitegeeza bakolera oli gwe muli mu kuvuganya eyo message eba ya discourage lwakuba y'abantu bagezi bokka nti olaba ono Bobi Wine olaba Dr. Kizza Besigye ow'amaanyi ennyo yalemererwa okujjawo Museveni mbuulira Bobi Wine ono wanaasobola okujjawo Museveni kakati bano yenteekateeka yaabwe gye bavuga tebali mu kuwaana Besigye era tebali mu kugulumiza Besigye wabula bali mu kumalamu ggwe maanyi kyannaku nnyo nti ne Dr. Kizza Besigye ayinza okudda eyo ne yeesiima naye nga Dr. Kizza Besigye nga ggwe omumuli mu nkyukakyuka nga ggwe siniya mu nkyukakyuka kino si kyakwenyumiriza gy'oli bano baagala kukonya kintu oba ddaameryo ey'okugjawo Museveni bwe kiba nga naawe omulamwa gwo gwakugjawo Museveni bali mu kukozesa ggwe yakubwa edda bali mu kukozesa okulaga nti olaba oli yalemererwa Yoweri Kaguta Museveni mbuulira ono Bobi Wine bw'anaasobola okugjawo Museveni tokawulya bekavulungutana ono ekimuwaanisa Bobi Wine kulaga nti Bobi Wine w'amaanyi Besigye yali munafu nnyo era mwenna mulobere ku Bobi Wine then mbuulira akyalina amaaso ku Besigye newankubadde okuloba kubaawo naye mbuulira akyalina amaaso ku Dr. Kizza Besigye era mbuulira ekitegeeza nti ne Besigye Museveni bwe yamuggulako emisango gy'obuyeekera n'okwebereka ku muwala gwe baayitanga kyakuwa yali akakkanya ani Boka wanga Simwogerere yali ayagala kulaga nti Besigye w'amaanyi naye ng'ate ali mu kubeera biza Semwogere kubanga kino kyoyogerako bwe kibanga kya byansikirano tulaba nga tekisoose kukolebwa ku Bobi Wine yekka tebasoose kwogera ku Bobi Wine yekka Dr. Kizza Besigye bamusokoola bunaye ku bantu ab'enjawulo Dr. Kizza Besigye yagenda mu bwaŋŋanguse South Africa Dr. Kizza Besigye bamusibako ogw'okukwata kyalimpa Dr. Kizza Besigye bamusibako ogw'obuyeekera ekitegeeza baali tebali mu kusibako ye gwa buyeekera baali tebawaŋŋangusa ye era baali tebawaayiriza ye okukwata kyalimpa wabula baali bagezaako okusiga ekifaananyi nti Besigye w'amaanyi nnyo Museveni amutidde musobole mwenna okwerabira Paulo Kawanga Simwogerere busajja bukulu butudde ku seeti emitwe ebiri emikulu ne bw'obagatta bonna osobola okubajjamu emyaka 10 n'omusobyo naye wallahi ng'omutwe gwawe bw'ogugatta tosobola kujjamu yadde kaliita k'amagezi liita njogedde nnene yadde katooti ak'amagezi obalaba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo nkubuulire n'emizeejo era obalaba bye beesanga modoleta aliwa kubanga Besigye yali ayinza okubakala omanye ekyo kikwezi mwe kifaananira abalundi omukwezi mwafaananira abalundi naye tategeera ku myaka gyo kale twaligambye nti yono musiru akerebera olulimi rarara otegedde kyentegeeza naye naawe agatta olulimi obulungi oli awo oli musirusiru totegeera oli awo owuddiisiddwa oli ali mu kuvuga ekintu kye oli awo owuddiisiddwa oli ali mu kuwagira omuntu we nga Dr. Besigye amukozesa bukozesa wali olabyeko omusajja asobola okukozesa omuwala okulumya mukazi we oba wali olabyeko omusajja asobola okukozesa mukazi we okulumya malaya gy'alina ebbali ono ali mu kukozesa bukozesa Besigye okukkakkanya Kyagulanyi agulumirizeewo Museveni kyova olaba mu njogera zaawunzika akugamba ku magezi amaanyi Museveni g'alina ku magezi amaanyi Museveni g'alina ku magezi amaanyi Museveni g'alina gw'olowooza nti yaba ayisawo message ki nti olaba Besigye yalemwa ono tasobola ali mu kumalamu mmwe bantu maanyi abagenda kubyeyo mugende abali ebulaya eby'eggwanga yammwe n'ebyensi yammwe mubyerabire ababadde bagamba nti enkyukakyuka ejja muggweremu ddala essuubi njagala okubategeeza mmwe bannayuganda ayiisa omwenge talamusa temujjaamu kigere mu lyato lya mwenge emberenge enaatera okummuka
weegenderezanga nnyo omuntu gwe bavuma nti munafu nga bajuliriza ekisi. Weegenderezanga nnyo omuntu gwe bavuma nti munafu nga bajuliriza ekisi. Muteekeko nnyo amaaso naddala ng'omulabe yakugamba nti ono munafu nnyo. Kubanga nze omunafu ennyo kitegeeza mbeera nkunyumira. Gye nkoma okubeerawo gy'okoma okubeerawo. Ate lwaki obuusa abantu akakodyo kaffe? Oyagala ate kufuna w'amaanyi bagobe Kyagulanyi omunafu gwe weesobolera. Bajjewo Kyagulanyi omunafu gwe beesobolera. Gwe weesobolera. Ate bakuleetere eng'eriko omwana. Kyagulanyi bw'aba munafu nnyo, then enjoy the ride. Enjoy the race. Enjoy the ring. Because you are on the sure win that you will win. Then why are you panic? Kyagulanyi bw'aba munafu. Kyagulanyi bw'aba talina kyali. Mupanikinga ki? Mutidde ki? Nze ntera okulaba n'omuntu eyayitako Dr. Kizza Besigye ekiyenje. Baby Cool mu kulonda kwa 2016 nali mukozi wo ssebo. Yayita Dr. Kizza Besigye ekiyenje. Leero ali mu kugamba twafiirwa nnyo opposition ey'omuzinzi. Besigye yali w'amaanyi okusingako ku ono Kyagulanyi. Bwe kiba ng'omuli ogwo guli mu gavumenti ng'era gavumenti gyekoma okubaawo gy'okoma okulya, then lwaki tosanyukira ono omunafu atasobola kuggyawo gavumenti kubanga gyakoma okukuumirawo gavumenti nga tagiggyeewo, naawe abeera akuumiddewo omulimu gwo, then enjoy him, appreciate him. Bw'oba okakasa munafu muleke abeerewo gw'osigale ng'ogaggawala. Ate lwaki oyagala ab'amaanyi bajje basuule gavumenti yo ng'ate mu mpyaka togenda kubeeramu? Anaggoba ku nswa akugamba nti tolya omulalu. Anaggoba ku nswa akugamba nti tolya omulalu. Bano abantu bali mu kubagoba ku nswa yammwe namu. Ekirala, Kyagulanyi ono omunafu atalina kyali. Olowooza nti si mmwe mumuwa relevance? Kubanga munafu kitegeeza tasobola kuggyeewa. Naye ate mmwe essaawa eno mumwogerako. Lwaki temumuleka n'agwa nga mmwe bwe mutembeeta owammwe Kirimaanyi wammwe gwe mwagala okuleeta? Lwaki? Nkiddamu, situli b'amaanyi ne Bobi Wine si w'amaanyi. Kuba tetwajja kulaga maanyi, tetajja kwolesa maanyi. Senga twali tuzze kulaga maanyi na kwolesa maanyi, twaligenze mu kusitula byuma. Naye amaanyi gaffe gali eyoleka nga tumaze okuggyawo Omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Era essaawa eno amaanyi gaffe teganneeyoleka kubanga ne bwe tukola ebyamagero ebyenkanawa nga tetunnaggyawo Museveni, bannayuganda tugenda kuba tetubayambye era tebajja kufuna kipimo kituufu eky'obuzito bwaffe. Wabula singa tumala okuggyawo Omumpembe Yoweri Kaguta Museveni, bannayuganda bajja kukimanya nti tuli b'amaanyi nga tetunnamuggyawo. Tuli mu kugezesa maanyi gaffe oba tuli mu lugendo olututwala we batuyitira ab'amaanyi. Kitegeeza bwe kibanga okuggyako Museveni mwe muli amaanyi agooli g'owaana ekisi gali ludda. Ekisi gw'owaana amaanyi ge gali ludda w'omufu nga FDC yaggalwawo dda. Amaanyi ge gali ludda wa? Era Bobi Wine ono omunafu kyekikulwanaganya naye lwa nsonga n'omuntu omulamu akwata omugga agenda akuba amalaalo naye abeerako akabuuza. Omuntu ow'amaanyi akwata omugga agenda akuba amalaalo, either abeera mulalu oba abakkiriza nti ono omufu w'amaanyi. Kakati mbuuza, ono Bobi Wine atalina maanyi? Ng'ate mukozesa amaanyi mangi okuba omuntu atalina maanyi. Munaafaananako abasumba abafere. Abasumba abaki? Abafere. Oyo ayimirira ku katuuti n'okutuyana n'atuyana ng'ayogera ku sitaani ate n'akugamba nti sitaani talina maki.
maanyi kyokka ng'okugoba sitaani mu bantu akozesa maanyi ate ng'ajja kufa ne sitaani amulekewo naye bw'ayita omuti omunafu. So n'olwekyo Bobi Wine ono bw'aba talina maanyi mu mboozi z'omugyeemu naye olya ku Bobi Wine, osula ku Bobi Wine, osula ku nnyumba za Bobi Wine azini akusasulira renti, weebaka ku buliri bwa Bobi Wine. Bw'oba olinayo akamotoka otambulira mu mmoloka ya Bobi Wine, oli wano osimbye amannya agengereka gabeeka agengereka nga tolina nnoga mu face, tonyuma kulaba tusaasire. Kubanga n'ebikuvaamu tebijja mu mubiri gwo, tebikufiitinga. Bwe twali tudduka e Uganda twesiima nga buno obusajja buzze ku YouTube ne tuga nti emirimu gigera kusigala gitambula lwa nsonga. Bano abatuddidde mu bigere ffe we tuvudde bantu bakulu okutusinga, kitegeeza tebamanyi byafaayo naye bo bennyini byafaayo. Naye tunuulya bitwaleka e Uganda tubalaga abaana baffe n'abaana baffe ne beekanga omwana n'agayidade. Guno omubiri nga mukulu nnyo okufulumamu ebigambo eby'ekita eby'ekisiru obwenkanidde wano. Muli basajja bakulu, mulina abaana naye temutegeererako ddala, temuyinaamu yadde n'ettondo ery'amagezi. Waliwo enjalo wakati w'okubeera analyst n'okuwujja obunyama. Kino kye muli mu kukola bakiyita kuwujja bunyama, naye mwerimbise mu ttuluba ery'obwanalist akyadde ne gwe bakyazizza. Bonna emitwe gyabwe enfuufu njereere, tekuli asobola wabula munne ndabye kikwezi. Talk about it. Ng'atiddemu Besigye ayinza okujja ow'amaanyi kyavudde agera n'ono ow'amaanyi kwegamba ye Museveni afokasinge ku muntu gwe yamaliriza edda, aleme kufokasinga ku ono gwali mu kuzannya naye oba gwagera okuzannya naye. Kooki ki ateekateeka ttiimu ng'agiteekateeka ku lwa minisita gye yakuba edda naye ng'agenda kusamba forum, oba ng'agiteekateeka okusinziira ku nzannya ya Man City naye ng'ate agenda kuzannya forum, abeera musiru. Abeera musiru. Museveni ati gwe yamaliriza aleme kutyona akyali mu ddiiro. Museveni gwe mmanyi atanyooma. Museveni gwe mmanyi asobola n'okugula olupigo omuwe muzi, just omuwe muzi n'amugamba nti jangu ku saidi yange. Dr. Museveni ono musiru nnyo okufokasinga ku mizimu okusinga abalamu. Oba Museveni musiru nnyo okutegeka edduwa y'omufu ng'omufu afuna empeera emagombe wamwanguyire nga wano abamuliraanye basiiba njala abakyali abalamu. There is no one apulaningira ku lwa mufu n'aleka omulamu amwetoolodde mu mbeera zonna. Muddeeyo mufunemu ku magezi. Waalingawo Difula Language Center tebasomesa busomesa lulimi, naye wakati awo mu kusoma olulimi n'obwongo buzuukukirayo. Gw'atola abazuukusa obwongo bw'omuntu obwali bwasiiba awaka okuva obuto paka ku myaka 5 ne bumugamba nti eno bagiyita boyi kawente akisa embizzi egundi bweti okyegera ne bubuzuukusa. Kireeza nammwe musobola okugendayo ne muzuukusamu ku bwongo. Ate ne kino kye mugaa nti Besigye yali w'amaanyi nnyo okusinga Kyagulanyi. Yes, it is true mu ndabika. Kuba mwe mulaba Besigye nga yawangaalira ku opposition okumala emyaka 2 era bamumubuuza Bobi Wine anaasobola okumaintaininga okuwangaalira ku opposition emyaka 2 no, because Bobi Wine is not belong to the opposition. That's why he used to call himself a president. We used to call him a president even before politics. Twateranga okumuyita ki? President. Kati gwe manya nti olunaku lumu oyo mwana kye yeeyita abantu kye bamutuuma kijja kutuukirira. Era we tulikakasiza amaanyi ge naffe abamutembeeta, we mulikakasiza amaanyi gaffe. Naye ensonga lwaki mugamba nti Besigye w'amaanyi yamala ku opposition emyaka 2, kubanga Bobi Wine teyajja kubeera ku opposition, yajja kubeera mu gavumenti. Naye ekifuula Besigye ow'amaanyi nti mu myaka 2 yazannya politics emyaka 4. By the way, bannayuganda kino muyinza obutakitegeera, naye Dr. Kizza Besigye mu myaka 2 gye yabeera nga leader of opposition oba oludda oluvuganya asinga amaanyi
yazannyako politics emyaka egi. Ekyamufuula ow'amaanyi nti teyakozesanga maanyi mangi ebbanga lyonna obudde bwonna okulwanyisa Nakyemalira. Lwaki nkugambye nti mu opposition yamalako emyaka 2 naye yazannya politics emyaka 4. Besigye yazannyanga kugenda mu kulonda n'okulonda nga kwakagwa. Era essaawa eno kyova olaba abadde atandise okwesowolayo kubanga yamanyi nti politics abaawo mu biseera bya kulonda. 21 awo bwe yaggwa Dr. Kizza Besigye n'abula. Essaawa eno olw'okuba tugenda kudda mu biseera bya kulonda, Dr. Kizza Besigye atandise okukomawo era agamba nti ne FDC ngivuddemu, tugenda kuggulawo FDC yaffe Katonga tuvuganye mu 7 because yamanyi politics abeera bw'atyo. Bavuganya bagenda mu kulonda oba bavuganya bavudde mu kulonda nga bakava mu kulonda. Kakati bano abantu abattibwa kaŋŋamba okulonda kwa 2021. Bano abantu abattibwa Museveni awo, Museveni bw'amala okulayira Besigye ng'awummula teweerabira. 2021 Besigye yatandika okubeera active ngeza bugeza tugambe yatandika opposition mu mwaka gwa 2022. Museveni bw'amala okulayira mu 2021 omwezi ogw'okutaano Dr. Kizza Besigye abula. Besigye abula taddamu kulabika. Bano abattibwa mu budde obutaagala kumanya oba ne bw'aba ategedde tagala tutegeeza. Abasibwa, ezibbibwa, agira ki, naye Bobi Wine ayisizza Museveni throughout myaka 5 consecutive ng'amuvuganya nga tamuwaddeeko mirembe, ng'amwonoonesa ssente, ng'amwonoonesa ebyokulwanyisa, ng'amuguliriza, amukyusisakyusa kino, amukyusisakyusa wano. Kyova olaba osobola okugamba nti Besigye yawangaala nnyo ku opposition, ensonga lwaki tugamba baba yabeerako myaka 2 asinga Kyagulanyi amaanyi, ne weerabira nti ku opposition emyaka 2 yakolako egi. Bobi Wine throughout ajja alwana akozesa maanyi mangi. Era that's why ngamba bwe tutagende mu buyinza kijja kunnuma nnyo gwe ate ani aliba committed nga Kyagulanyi ng'omusajja mukulu ow'ekasanga ti okulonda bwe kwaggwanga ng'addayo bwe kuba kunaatera okuddamu ng'akomawo. Kyova amugamba nti yawangaala emyaka mingi ku opposition because teyakozesa nnyo maanyi ge. Ebyokulwanyisa bye teyabyonoona nnyo, ebyokulwanyisa bye teyabikozesa. Yabeera active emyaka 4 kubanga yeesimbawo emirundi 4. Abeera active omwaka ogukulembera okulonda n'omwaka ogukuba amabega okulonda. Kalas. Oba n'emyezi actually myezi egikuba amabega okulonda. Kalas. Awo bino ebiddirira kutta abantu, kuwamba abantu, kukola biki. Museveni abadde ng'afuga Uganda ebbanga lyonna ng'obunkenke bwe bubaayo nga bubeera wano mu biseera by'akalulu, naye nga kasita amala okulayira era ye ng'afa kimu. Kasita atuuka kagwa kali ak'ekkololo, katuuti k'ekkololo kwe balayirira nti Solomon le afam Yoweri Kaguta Museveni ng'amanya politics awedde. That's why bw'oba ojjukira mu mwaka gwa 2021 nga twakava mu kulonda abo bafulu figa banvumanga, bajunior banvumanga, laba ono omusiru politics yaggwadda kikyali mu kwasama, politics yaggwadda because in their mentality they knew that there is time for politics and there is time for non-politics. Yenkola yaabwe nesebo njiza oluzungu ekintu ekyo temukibuusa maki maaso oluzungu ddo nkola ki ndumanyi. Omukyala yaŋŋamba bonna banvumanga ekyo 2021 politics yaggwadda kati Besigye ekyo kyali yabateekamu. There is time for politics, there is time for work. Naye nga ogenda kuwakinga biti ng'eno politics adeterminize bakyamu idiocy of a highest order. Yavuganyako emyaka emituufu eno oyo gwe mulaba, oyo gwe babatendera. Yavuganyako emyaka emituufu egi ena waliwo obudde bw'ebyobufuzi n'obudde bw'okukola. Ngenda kukola biki ebitaditaminingiddwa wano mu kaseera k'okulonda kubanga akaseera k'okulonda mbeera nkakozesa okutereza buli kimu emirimu gyange ebyensoma n'ebyenzijanjaba. Then oŋŋamba otya nti waliyo obudde bwa politics n'obudde obutali bwa politics. Tobanenye kubanga ekyo kyali kyabateekebwamu Kyagulanyi ennono agisanguddewo every time
everyday kabeera kaseera ka politics. Kwate budget eyisibwa baani si ba politician ongamba otya nti buno budde bwakukola si bwa politics ng'ate ye politician ayingira mu bwangu obw'okukola era yayagala n'okutegeerera obwangi obw'okukola. Mulowooze.